Olunaku lwaleero abayizi emitwalo 14,129 be basuubirwa okuba nga bakoze empapula zaabwe ezisoose ez'akamalirizo mu bigezo bya haya oba ebimalako omutendera ogwa secondary oba senior 6 era nga batandise n'ebigezo omuli okubala ebyafaayo bya Bulaaya ebyafaayo by'ensi yonna n'ebirala. Omwaka guno abayizi ebitundu 22 n'akatundu kamu ku buli 100 be beeyongeddeko bw'ogeraageranya n'omwaka oguwedde 2023 abayizi emitwalo 3,561 nga bye bitundu 25 n'akatundu kamu ku buli 100 be baweererwa gavumenti wansi w'enteekateeka eya Universal Post Level Education and Training mu bufunze UPOLET. Ekika ky'abantu tulina abayizi abakyala bali ebitundu 43.6 be bayizi 61 rather be bayizi emitwalo 6 mu 1,968 be bayizi abakyala ate abayizi abalenzi tulina abayizi emitwalo 8 mu abayizi 41 tundu 56 mu butundu 4 rather that is tundu 56 n'obutundu 4 ku buli 100 be bayizi abalenzi. Omwogezi w'ekitongole kya Uneb mu ggwanga Jennifer Kaule Musamba ategeeza bannamawulire nkya ya leero nga abakuumaddembe abakunukkiriza mu 1,500 be bayimbuddwa okukuuma ebigezo bino. Ekitongole tulina essanyu okutegeeza eggwanga nti tumaliriza bulungi empapula ezisoose 2 muno nga mwe muli olupapula empapula eza siniya eyokuna eza curriculum empya esookedde ddala okubeera nga zigesesebwa omwaka guno awamu n'empapula eza P7 eza primary leaving examination ezakolebwa wiiki ewedde. Ebigezo okutwalizaamu bigenze bulungi era nga tugenda kuteekateeka okulaba nga tugolola ebigezo by'abaana bano bye tugenda kubategeeza maaso awo gye bujjako. Bino bye bigezo eby'omulundi ogwokusatu omwaka 2024 ku ebyo ebitegekebwa ekitongole kya Uneb nga we bitandikidde ng'ebigezo ebirala biwedde omuli ebya siniya ey'okuna ne P7 era okusinza Kaule Musamba ebigezo ebirala tebyatambudde bubi newankubadde nga mwafiiriddemu abayizi. Wiiki ewedde twafunayo obuzibu twafiirwa omuyizi omu ano omwana yali wa primary kibiina kya 7 baali bamuyita Nakayiwa Maclean yali ava ku ssomero baliyita Lubumba Primary School nga lisangibwa Kasanda. Omuyizi ono agambibwa nti yalina obulwadde bwa sickle cell era yakola ekigezo ky'olunaku olwasooka nga talina bulungi maanyi naye olunaku olwokubiri bwagenda okukya ne bategeeza essomero nti omuyizi ono yali afudde. Ng'ekitongole tuze okunyolwa kwaffe eri essomero lino n'abazadde awamu n'abayizi bonna abali basoma n'omuyizi ono. Ono era akoonyeeko n'ekkumu ku bubbi bw'ebigezo obwalabikiddemu omuli abakulira amasomero abaakwesa abayizi ne babafunira abalala okubakolera abayizi aba P6 okuleetebwa okukolera aba P7 abasomesa okwefuula abayonja kaabuyonjo ku masomero n'ebikolwa ebirala. Ne bamubuuza abaana gye bali n'asooka ne yeegaana naye n'oluvannyuma n'abatwala abaana abatuufu gye baali nga bano abalaba P6 abaali beebuzaabuza nti be ba candidates be baali bakebera ne bafuluma. Ono nno omukwate ye Balyazayo Eric gwe baakwata era nga bamukwatira wamu n'abalala 2 abaali eri abaali bagezaako okusomesa abayizi gye baali babakwese. Ate ekazo mu kifo kye Rizi waliyo abantu basatu abakwatiddwa olw'okubanga balina opapula wekuusa ku kigezo kya Uneb ekya SST n'ekyokubala ekya PLE nga bano balinga bagezaako okuzigabana ku mutimbagano ogwa Telegram. Musamba alabudde abantu bonna abalina endowooza ey'okubba ebigezo omuli n'ababikuuma. Kola kye tuyita sharing ku social media nagwo musango gwa naggomola. So singa kiba kizze ku ssimu yo naawe n'ogenda mu maaso n'okiweereza omuntu omulala naye basobola okukwata. Ate singa bakisanga ku ssimu yo naawe obeera omu ku abo ababalirwa okubanga olina olupapula olwo mu bukyamu unauthorized possession. Twagala okubeera nga tulabula bannayuganda okulaba nga mwewala ebikola ebifaanaganako bwe bityo singa kijja ku ssimu yo laba nga tokyongerayo tegeeza poliisi oba okiggyeko ku ssimu yo. Ebigezo bya haya byakumalirizibwa omwezi ogujja ogw'12 ng'ennaku z'omwezi 6 era bye bigezo ebisembayo mu bigezo ebitegekebwa ekitongole ekivunaanyizibwa ku bigezo mu nyaffe Uganda ekya Uganda National Examination Board Uneb.
yise Kigongo kulwa Channel 44 oluggulo.